Ku mulundi guno tukuletedde omuvubuka Emma Bagendo emyaka 23 omutuuze w'ekyali Wajjala ekisanga mu munisipali y'Ekira e Wakiso ng'ono yasalawo okulwanyisa obwavu ng'ayita mu kutunga ebintu eby'enjawulo era kati teyeejjusa. Yali Wajjala gye nsangibwa gye nkolera emirimu gyange. Bagendo atunga ebintu eby'enjawulo muli emito gya pikipiki, emito gy'emmotoka, ensawo z'abaana b'amasomero n'ebirala. Ntunga ensawo, ntunga emisipi, kati nga bw'olaba guno omusipi, ntunga ensawo z'abaana ez'okusoma, ensawo ey'obuwangaazi esobola okukolera ebbanga gy'ogula. Okusinziira ku Bagenda yasalawo okuyiga okutunga mu mwaka gwa 2009 oluvannyuma lw'ensimbi ezimuweera okubula nga yakatula ekibiina ekyomusanvu ng'ano kojja we yamuyamba n'amuyigiriza okutunga okumala emyaka 2 era ng'eno yali entandikwa y'obulamu bw'okukyuka. Ekirowoozo kya bizinensi eno nekifuna nga ssente ez'okusoma ziremye. Kati nenfunanko wange yali abikola eyakinnyingizaamu n'andeeta wano Kampala. Agamba nti atandika okukola mu mwaka gwa 2011 gy'emyaka ena emabega ng'atandika n'emitwalo 2 mwe yasuubula amaliba n'apangisaako n'akazigo ak'ekisenge ekimu ku mitwalo 10 kye yayawulamu ebitundu 2 okuli waakolera ne waasula nga wano yatandika okutunga emito gya pikipiki era n'atandika okufuna bakasitoma mpolampola agataweza kapito akakadde kamu n'ekitundu z'akozesa. Bwena gutandika myaka 6 bwena gutandika enga wano okutandika okwekozesa nze okwetongola maze emyaka ena nga neekozesa nze mwennyini. Mu ngeri gy'afunamu ensimbi Bagenda agamba nti emito gya pikipiki agitunda emitwalo egiri wakati w'ebiri kitundu n'esatu ekitundu ate abasuubuzi emitwalo 2, ensawo z'abaana azitunda emitwalo 3 ate ng'asuubula amuguza omutwalo 1 n'ekitundu era nga wanatandikira ku nsawo 20 okudda waggulu. Ensawo z'abakazi azitunda wakati wa 13 okudda waggulu ate emisipi agitunda 10 ne ku 13 okusinziira ku ddiba ly'abakozeemu nga bino byonna abiwandiika mu kitabo okusobola okukola bizinensi y'obulungi. Bw'oba ng'oyagala nkwambaliza epiki yonna n'obutama giba emitwalo 3 n'ekitundu. Kati bw'oba ng'oyagala mutto gwokka tanka ne mabega giba 2 kitundu. Kati abasuubuzi bw'abaawo ng'oyagala kukusuubuza nkusuubuza ku mitwalo 2 kati gwe n'otunda 2 kitundu kisinziira ekifo ky'okoleramu. Ono era agamba nti ku ssaawa ya leero akozesa abavubuka 3 ng'omu ku bba musasula 50,000 so nga 2 ayigiriza abayigiriza okutunga. Kozesa 2 bali mu kuyiga era nga omu atandise mwaka guno omulala namufuna ogwo oguwedde kati maze naye omwaka 1 n'ekitundu. Ekyenjawulo Bagenda kyakola okwawukana ne ku batunzi abalala agamba nti yasalawo okutunga ensawo z'abaana emisipi n'ebirala mu maliba oluvannyuma lw'okukizuula nti bangi ku bannayuganda bagula ebintu bino ebitali ku mutindo era nga si bya buwangaazi ekibaleetera okufiirwa nga wano ye bwe yayiyiza okukola kyagamba nti bya buwangaazi. Nalaba nga abazadde batawaana nnyo n'ensawo kwe kuyiiyaayo ekyange kino. Byafunye Bagenda agamba nti asobodde okuzimbako ennyumba mu kyalo wadde nga tennaggwa asobola okusasula ekifo waakolera okulabirira abantu be saako okuyimirizaawo bizinensi ye kati emyaka 4 nga naye yennyini yeerabirira. Nzimbyeko mu kyalo akayumba yadde tekannaggwa nsobola okusasula ekifo wenkolera nsobola okuliisa famire yange. Ategeeza nti alina pulaani ey'okugaziya bizinensi ye ng'okusookera ddala ayagala giwandiisa mu bannamateeka okufuna ekifo ekye ku bubwe waakolera okugula ebyuma eby'ebyalaani eby'omulembe okusobola okumanguyiza emirimu okutandikayo ettendekero eritendeka abavubuka banne okutunga okutandika okukola ebintu eby'omulembe okulina amanya ge asobole okugaziya akatale ke mu mawanga amalala. Atandikawo okuyigiriza abaana njigiriza abaana abavubuka nga kati bwe mba nfunye ssente nfunayo mashini nga 5 nenziteekawo mu luumu ntandika obayigiriza. Alaze essuubi nti waakubeera omu ku bawanguzi b'empaka zino. Nsuubira owangula ssente zino nsuubira oziwangula ku lw'ebintu byange byenkola. Adrian Bale Bwanika yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.